Akaseera kano kabeera kalipota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako bya mbeera z'obudde omumwanjuzi Kituusa Mohammed. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipota zetukuŋŋaanyiza. Tololo yapimye milimitazi 3.4 n'obutundu 6 so nga ate Entebbe milimitazi 7 n'obutundu 8 eri Kabale 3 n'obutundu 2. Bwetugezaako ne tulaba embeera y'obudde nga bwekedde mu nsi yattu, enkuba ekedde okutonya ebitundu okusinda ebyebungudde ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebiri eri ku nnyanja Kyoga so nga ate era yeeyongedde okutonya mu bitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba bwa ensi yattu. Era bwetugezaako ne tulaba ate ku kifaananyi kya Ssemugenzi kitulaga nga wakyaliwo empeweevu ezikuta nga ziva eri ku Sibuyanja Bwini nga zitera ku nnyanja Nalubaale ssaako n'ezo ezikutuka eri mu Gabira g'Ekongo okwesooka ensi yattu. Ensonga lwaki enkuba eno ekyagenda nga etonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Era bwetugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusubirawo awo olwandagirize ebitundu ebibula ennyanja Nalubaale so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi wo tusuubira omusana okwaka nga kubamu wadde nga embeera y'obudde eno ejja kukyukamu katono mu biseera by'oluggulo nga tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ssaako n'ebyo ebiri nga okibudde eri ebugwanjuba. Wabula ebuvanjuba awo niwo omusana era gujja kusigala gwakaatera nga bwe gukubakwamu. Bwetugezaako ne tulaba ate ku Bbugumu, Ebbugumu lijja kuba ku diguli za 28 eri mu Kalamojja so nga ate bukiikakkono 29 wabula Masekati awo Bbugumu elisinga obulungi lijja kuba wakati wa diguli 25 okutuuka ku 27 okujjako eri mu nsozi Omukabale okuba ku diguli 23. Bwe tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga London tusuubira musana okwaka Bbugumu okuba ku diguli 16 so nga ate eri e Nairobi okuba ku diguli 24 wadde nga tusubirayo era olwandagirize eri mu kibuga Doha w'omusana gujja kwemamula kutuuka ku diguli 4 tuyaza okubeerako nawe.